nga muweereza aweereza Katonda nga tebamubuulira enjiri ya mulemwa ekyamubuulira enjiri ono yamulaga okwagala. Kati oyinza nti okwagala nze nja kubuulira njiri naye enjiri yo terina kikyako. Sokka owulire Katonda kyakuyitira ate oyitabe ng'omuntu atya omu oba balala beesigadde bazze emabega gwe sigala ng'ogenda mu maaso kubanga yakuyita omu era ogenda kwanukula ng'omuntu atya. Bakolosayi 3 ebisembayo tumalirize 2:4. Tuyina okubeera abawulizi b'ekigambo nga tuwulira okuva eri Katonda ate nga tukigondera nga tetukyekuuma tuweereze Katonda. Katonda buli muntu alina kyakuyitira naye tuli bangi nnyo mu nnyumba ya Mukama tulinganga ebiziyiza oba ebiggala abayingira tubagaana tetubaganya kuyingira ate n'abafuluma oli awo oli mulokole tolokoka olokoka. Buli kiseera wekkiranye otambula na kibiina k'oliyiga okutambula ng'omulokole ogenda kulokoka era ogenda kulaba Katonda. Bayibuli egambye etya? Abakolosayi 3:23 buli kye munaakolanga mukolenga n'omwoyo nga kuwa Mukama waffe so si kuwa abantu, nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika, muli baddu ba Mukama waffe Kristo. Tukolenga n'omwoyo nga tumanyi tetukolera abantu, tukolera Katonda era nga tugenda kuweebwa empeera ey'obusika. Kyetukola ate weewonye kyetugenda okusikira kubanga tukolera bwakabaka bwa Katonda tugenda kubeera basika wamu naye. So tukole nga tuyina amaanyi okukkiriza. Mukama bankolera obulungi nga tuyitaba eri Katonda ng'omuntu. Oyinza okubeera nga siina budde nze gye mbeera wala. Osobola okuweereza Katonda ng'oli wala naye nga kyokola Katonda wo kimuweesa ekitiibwa. Ate nga bw'oba wayitaba teweeganya. Waliwo omuntu omyaga nti nagula kino ate nayeera nenkyankigule. Bw'oba wakigula Katonda yakituma gwe oluganda lutuula yakituma ani? Abalala bayinza okuba tebannakwatibwako. Bayibuli nti ani omukono gwa Mukama gwe gukibikkulidde. Oliyaga nti Mukama amazzi nze bwennaku nzengula. Bw'aba ekyo kye yakutuma nga bwe buweereza kikole n'omutima gutya. Oba abalala bonna oba bagoonoonye tebikwatako. Ogaguze boogagulidde abaweereza ne bataganywa tebikola ki? Tebikwatako. Oba bagagabidde abalala tebikwatako. Gwe omukisa gwe wagukoze eki wawulidde ekigambo kisoke. Mmanya ate emirundi egisinga eri abantu abamu nga Katonda agenda kubafuula nga payipu. Gw'oli payipu oli aleeta olukuwa nekiyitawo nekituuka eri nyini kyo. Gwe bakiyisa buyisa mu bulamu obwo. Ogenda okugira engatto bwe ziti nga tezikutuuka. Oba oluusi oba wakazambala nga Mukama agamba si zizo nze kyali kintuuseeko. Oli yampaako essooti mba naakajigira bwe nti nsanyuka nga Mukama ngamba nti yagundi. Engamba nga kuba Mukama yali ampadde essooti nga ninayo endala naye nawulira ng'eno ennumye naye nga olwagireeta Mukama nangamba yaani yagundi. Nange nengisitula nengitwalira nyiriyo nga sambaddeemu teyannuma kuba era kunsinga nosanga nga sirinaayo sooti sanga wandi baddewo olutalo ng'olw'essaati naye ku olwo saayina luki saayina lutalo. Kati Katonda ayinza okukuwa ssente oba osanyuka bw'oti tizitwalire gundi. Bw'onoogondera ekyo Katonda namanya nti oli mukutu omulungi ajja kukuwa n'ebisinga era ajja kuyisaamu n'ebisinga. Ate buli ebiyita mu ggwe omukisa gutuula gusigalawo. Amiina. Omukisa naye emirundi egisinga tuzibikira ne tugira nze nkikola
nze kanze nyimirira. Mukama ayinza okutuma nga gwe wekka ogenda okuzimba ennyumba eno lw'oligonda nga buli lwoleeta ogamba nti agenda kuwa omukisa, naye lw'oligamba nti nze nzekka ogenda kusemba, kubanga buli lw'oyitaba oyitaba otya? Omu. Gamba nti Yesu nkwebaza olw'ekisa kyo, weebale kunjagala ne mu kaseera kano ndi mu maaso go. Olw'ekigambo kyo leero nsaba omwoyo akeeri obulamu bwange n'ekisa kye ekirungi